If you don't have money, don't call me. Bwoba oli musama ng'oli eyo ng'akasente toyina bambi bireke. We can still be friends. Tusobola okunyumya in good faith ne tubeera ba mikwano. Obwavu bwo sigala nabwo. You can call me nongamba, you know what, Junior, njagala kugulira ku lunch ne tukomaawo. Naye obanga oli musama nga you are calling me for relationship, kadola ko kakubeere kumpi. Kubanga bijja genda okuggwa nga waliwo avumye munne. Nkiddemu this festive season woba oli musama nga you don't have money, don't bother calling me. Nze tojja kuntuuzaawo omanya abamu Junior badde njagala kulabako, so what? Kati ondabye. Aha, okay, here I am, ondabye. What next? Kyenatandikiddeko tuyina okwejja mu bwavu ffeffe nnyini, tetugenda linda mu 7, tetujja linda General Muhoozi. Let us use what we have to get what we don't have. In summary, we use tukozese bye tuyina tufune bye tutayina, period. Bwoba olinda gavumenti ekuyambe. Nze wano nina omuwala azimba ennyumba, omusajja ow'omusingi mulala, ayiwa buloka mulala, omuwala alina abasajja abo. Azimbye ennyumba yawe emutundwe, ayiwa seminti mulala, namubuuza naye kalo sente zino ozijjewo ezizimba ennyumba eno. Naŋŋamba Junior, owamadinisa mulala, owa seminti mulala, ayiwa buli musajja alina department, ate bonna abawa. Kati gwe linda eza nadies wezinaakutuukirako. Nga ffe tuli wala ati tukola bageya. Hey, tukola bageya. Oyo malaya, si malaya. You just know what you want in the world. Munsi manya kyoyagala. Womanya kyoyagala kijja kuwani anaakikuwa. Yes. Junior, you are spoiling our younger generation. Kati gwe omwana we yafuuka generation. This is reality talk. Omwana wo si generation. Totwesibaako. Goba abaana bo bali yanga, ffe tuli old. Kati kwata obwana bwobwo obuli yanga, obutwala eri mu programu z'abayanga. Nze sitandikangako nasale school. So gwa ngamba mbwamu spoiling. What do you mean by spoiling, by the way? This is reality. Kakati gobo oyagala obwo obwana bwammwe. Waliwo programu ezibeera ku DSTV zinnacho waludi. Waliwo programu bw'abaana b'okatuni butwala eyo.